Kabaka baali bamuwemuddeko baali bamuvumyeko so si kipya ezo embeera z'Abaganda badde beefuula abategeera ennyo bagenda kwavuwala paka toyinza avuma muntu bamuvumye ku ttaka lya Bobi Wine kati wali beebera be balomboye be bawemula ku social media njagala ondaga abanyankole 10 abawena ku social media bona Baganda comment nze nkola video genda kulaba abakuvuma bonna nga Baganda bonna kubanga bwe babula ebyokukola balowooza bamaanyi nnyombo okweddira enkerebwe kyamaanyi enkerebwe kumanyi I always ask them mutendira mboge kumanyi okoma jogera bwogezi ndo jimire maaso lawe takufumita ebyenda ebiyiwe wabula nze nedda nali mmanyi nti oba olina ekintu kyeweddira oba omuziro gweweddira kati kangeze ng'empologoma newogisanga awantu ku ttale tesobola kugoba misinde abagwa ne lwaki abaana b'abakulembeze ate muba temubajja mu nsonga nga zino kati nga gye buvuddeko awo abantu babadde bacriticinga ku mutabani wa Bobi Wine olw'enviiri zaalina ezo andi era munnange Kyagulanyi omwana ekkubo ly'omutendese ffe tulaba kati ffe tugambe ekituwaane muwaane ng'afaanana ng'ekisodde olwedde babi ate bataddeko agaviiri agakulu kakati awo tegenda kubula asala maama wange nga talina munyalwanda badde manyi eryo liba ddembe lya muntu kwagala nti nsobola okukola kyenjagalisa awe siyaga ati ddembe lyo totawaana eddembe lirina we likoma ebiseera ebisinga gwe tosobola kukola kintu maama onaaswala singa maama wagana omwana wange yo ng'olibwola asanyuka kati gwe mutabani wa Kyagulanyi akusanyusa nga bw'alabika mu maviiri mbuulira but a person you produce everything produces of its own kind kale abatulaba abalungi amanya nze Jonas Saints mwebale nnyo okubanga ate mutulabira ddala ku mukutu gwaffe guno ogwa Busesa Media ffe tuliwo okubanga ate tubaweereza wabula mujjukire nti programu zaffe zino enganzi zisponsoringibwa aba Jobline Consultants Uganda Limited abaliwo okubanga ate batwala abantu bammwe mu nsi ez'enjawulo nga Dubai, Qatar, Saudi Arabia n'amawanga amalala mangi balina emirimu egy'enjawulo nga oba security guards aba housemaids abaana bakola mu supermarkets ba drivers ne company ez'enjawulo ate ezeetaaga abakozi abeetaaga ennamba zaabwe ziri awo ku screen zaffe wammanga ate era oba oyagala batukira ku ofisi zaabwe zisangibwa Naalya bw'oba obatuukirira butereevu okukosa n'amazzi ate amalungi amawomo kamala aga Framawater mazzi mapya mazzi ga mulembe nnyo era ageetaaze osobola okuba nga ate ogasanga mu supermarkets ez'enjawulo kosa n'amaduuka ag'enjawulo agatunda wholesale well olunaku olwaleero nga mujjanga mutulaba mbeerawo nnyo n'omwami D.R.T.AMALE okuba nga ate tubaako ensonga ezimu ez'enjawulo ze tuba ate tutangazaamuko oba okukubamukko ku tooki tulabe oba ddala kyagwanidde oba tekyagwanidde omukulu ssebo ogamba otakibalama wantumye nadde erinnya ebirevu eyo njawa bisaleko anti nze gwobuta interview nga sirina kati obanga ali mukunjereegerera ate kati tetulina faanagana gw'oli waddembe okuba nga tolina birevu nze nembeera n'ekirevu ani nze nvuga benzi kati gwe mukirevu ovuga ki pakinzaawo wabweru opakinze eki pakinzaawo genda kwokya tota zonna eziri ebweru kavitizi bwe kali awo wabweru katambula ku manda taaga hedi ogatta abiri eno neeno n'okuwonako agange si kamanda ssebo nsobola amafuta naye kirungi okukola mbaagala nnyo mikwano gyange mwenna abandaba nze DR.T.AMALE omugo wa Musa ndi musajja muvuzi wa Benz saagala muntu asinikira binnyo mu bulamu genda okole ssente bano bonna be mulaba abaani abakaana bonna bagagga naffe tulina kye tuli lwakuba twefuula abaavu twongere okukola tuleme okweteeka mu comfort zone batulina kyabwe kye tuli so kati gwe gw'oli ki kyekisinga obuki Kyagulanyi mugagga Museveni mugagga Besigye mugagga Ssenyonyi mugagga Zaake mugagga neewaayo bagagga Museveni mugagga Muhoozi mugagga totayipinga ovuma that's not good naye nga akakubo kalaba bwe budde bwayeeto nnye waliwo yagenze n'agamba nti mmwe abawooza nti nagula Naalya nagula Najjeera kyekiseera otundeko puloti emu ogule emmotoka anti abantu buli omu alina gye yava naffe baabitubuuza nze nagula emmotoka nga ndi ku university nalina emyaka 2 oba 4 ndejjaawo nalina emyaka nga 24 nga kyali ndejje ndi muto biki naye nazuula nti bajja kunkuba akatayimbwa ku boda nga nva okukola ne poloti ne mugigula n'okuzimba n'okugasa eggwanga so
buli omwa waliwo agula emmoloka olw'okweragana emufiirira naye emmoloka is a necessity akuba it varies from person to person. Ababeera mu ntobazi amazzi gabali atani abatwalayo baviira amazzi we gabeera amazzi gatuyingidde muveewo gabeera muveewo basenga mu ntobazi amazzi tekajja ku lusozi go gayitawo galina kukola ki bw'ozibikira emyala shawuli yako. Okay, butereevu awo olunaku olwaleero nandyagadde ate tubeeko ensonga ezimu ze twogerako ate nga nno zino zikontana n'Obuganda oba zikwata ku Buganda. Kabaka baali bamuwemuddeko baali bamuvumyeko so si kipya ezo embeera z'Abaganda badde beefuula abategeera ennyo bagenda kwavuwala paka toyinza vuma muntu bamuvumye ku ttaka lya Bobi Wine kati wali beebera be balomboye be bawemula ku social media njagala ondaga abanyankole 10 abawena ku social media bona Baganda comment nze nkola video ogenda kulaba abakuvuma wonna nga Baganda bonna kubanga bwe babula ebyokukola balowooza bamaanyi nnyombo okweddira enkerebwe kyamaanyi enkerebwe ekumanyi. I always ask them mutendira mboge kumanyi okoma jogera bwogezi ndo jimire maaso lawe takufumita ebyenda ebiyiwe wabula nze nedda nali mmanyi nti oba olina ekintu kyeweddira oba omuziro gweweddira kati kangeze ng'empologoma newogisanga awantu ku ttale tosobola kukugoba misinde. Bagwagwa naawe Buganda bagenda osemberera empologoma muze kasagga nedda mpologoma genda ogisemberere oba genda mu mazzi okwate emmamba ati gwe namubiru ebyo byabwereere birungi kubanga kalica ya muntu naye ekikulu ssente. Abasajja be twavumanga okukomba eminyira bavuga benzi bavuga mpenkoni fe tuli ku booda tukuba nduulu nze ndi Muganda ndi muzukulu wa Semakalu yakola ki Semakalu yakola ki njagala ombuule ti Semakalu mbulamu yakola bwati njagala nkubule Muganda wange obulamu buno kye ki kyolina mu nsawo ze amagezi go gwandaba ze ssente ziri ku akawunti yo bw'oba talina na akawunti oyogera mu bantu don't talk because oyogera ki what are you talking bw'oba tolina oyogera biki mu bantu olina kubanga olinamu nga wallet nsanyu bw'oba tolina byoyogera sirika biveeko babuuli Abaganda bange buno obulamu si bwangu obulamu tulina okukola tulina okwefaako ebyokuvuma Kabaka okuvuma Katikkiro abaana ba Naabagereka kitawo kinnyonnyola yazaalibwa tebalina kye bajjula godde ku Naabagereka ovume muluganya kutwala Katikkiro bweru kalabe biki byogera bwakyambala obulego bw'2,000 wale talking oyogera biki sanga lyamboga ali mu Amerika wadde eno wadde eri bwe yewujja bwa gireti Naabagereka mugagga abalongo boogerako bagagga kati gwe gende oli awo oli ku social media plan zaakubula dde oleekaana nze najja kukola ate ngenda wansi wa gavumenti eri mu buyinza Kyagulanyi mumulayiza naye njagaye nga muwagira ogenda nayo wagira kuba God forbid Kyagulanyi kyakulembere gwanga ndi nga ndi muli ntudde Kyagulanyi antwala weesiga ki mwesiga nze mutya muwe ekitiibwa kubanga ayina amaka omanyi omusajja is a married man ayina abaana era nenga bw'ayina abaana bw'aba respecting abalala temirundi mingi ayita muhoozi ekitaba n'ebiki n'ebirala so kubanga ne muhoozi ayina abaana naki abaana wandibaddewo a respect eweebwa neera because bannabyabufuzi abava mu Buganda bonna bogus era obalaba Nambooze Bassegirinya Bassebaani be babeera mu makomera babeera be baleeta okulwanaga nabe ebintu ntu. Ne lwaki abaana b'abakulembeze ate muba temubajja mu nsonga nga zino kati nga gye buvuddeko awo abantu babadde bacriticinga ku mutabani wa Bobi Wine olw'enviiri zaalina ezo andi era munnange Kyagulanyi omwana ekkubo ly'omutendese ffe tulaba kati ffe tugambe ekituwaane muwaane ng'afaananga ekisodde olwedde babi ate bataddeko agaviiri agakulu kakati awo tegenda kubulwa asala maama wange nga talina Munyarwanda badde mayero liba ddembe lya muntu kwagala nti nsobola okukola kyenjagala nawe siyaga ati ddembe lyo totawaana eddembe linawe likoma ebiseera ebisinga gwe tosobola kukola kintu maama naaswala singa maama wagana omwana wange yeyo ng'olibwo asanyuka kati gwe mutabani wa Kyagulanyi akusanyusa nga bw'alabika mu maviiri mbuulira. But a person, you produce, everything produces of its own kind. Kati
Kyagulanyi ne Nawulamu bwakulidde Mutanza zaala muntu ategeera nnyo kusinga ye waakulidde mu ghetto n'ebirala. Olwaki? Ate kati omwana akuzaala bakabaayi alabe banywa njaga biki era n'ebyo agenda okukola kuba naye aginywa ne kitaawo aginywa. Babucha maani bwe beewujja banywe enjaga bajja ku stage byakuzaala ba. So kati akole ki? Byebyo. Okay, nga tufuddeyo. Nandyagadde ate okakatizeeko ku nsonga eno. Lwaki ddala ddala Abaganda bavumaganya nnyo ate Obuganda? Tebalina byakukola. Kati kankubuuze. Omuntu aba yakedde ng'alina yinginiza okusumula nnya. Alina obudde obudda ku Facebook. Omuntu abanga alina mukama wo okuvuga amutwala eggulu bakomewo bagende embalala. Alina obudde obwo. Omuntu alina okusomesa lectures nnyo olunaku. Oba omuntu alina w'alina okukuuma. Oba omuntu nga bagenda abala gundi abala stoka alina obudde obudda ku social media. Kati nze kyobola mwavu tanvuma. Omuntu akuva mu luzungu olulungi ennyo n'okebera profile ng'agirokinga n'ogirokinga. N'ogenda omukebera ng'ensi yamukuba naye nga yasoma. Kati abo abantu obusungu bubaluma. They are bitter. Balowooza omukisa gwabwe ffe twagutwala. Emikisa tulwana nagyo. Okulaba nga ni ku Vision 1 Museveni yes yandeetawo. Ne si yantwala ku BBS ne ku Buke ne Simba si yantwala ne ku Sort si yantwala. Nwanye bye nwana n'entuuka wano. So titukera Bukezi kwasaanirira. We try and do what we can do. Era nebikola ki ne bitusanga. Okay. Emabega kawo twalabe ne ku kifaananyi ate ekyafulumye ekyabalongo b'Obwakabaka. Kifaananyi kino kya jjuuzi. Omukopi bakwatirako wa. Odisika omanya Alex mukulu yabuuza lwaki omuntu amanya musse yagudde ettaka omuntu wa wansi. Omuntu wa wansi kati abalongo bagasa wera bawasa we na era tulina kwekuumira mu kumanya. Kumanya ni babo. Ebitukwatako kuba ffe Abaganda ffe tulina okumanya biki. Ndi Muganda se. Ndo mulungi bwati. Kyokka Abaganda bonna babi. Tola bajjo. Sebo olumba. Tola bajjo bwafaanana. Olumba. Tola bajjo bwafaanana. Oba fulu figa. So njagala mbagayo Baganda mugende mukole. Muno omulembe gwa Museveni n'omusiru abeerawo. Omugezi yagaggawala. Sente tewali nnyango mu nsi naye mulembe gwa Museveni. We have many opportunities. Abatazira mudde ku social media mwewe mule. Mukole house party mukole birthday n'ebirala. Effe katukole mujerege. Wano wenyimira. Banja abataza kuyimirirawo. Kyokka we nayimira myaka 5 okuva leero. Kyovola nkwataako mbugalo kuba togenda kuddamu funa chance ekola. Bakwa goli chali wange. Sinza kugo. Naye nkyo jasawa. Ewe muleka mukwano gwange abasirikale ngabagala kuziza. Muleka mukoleko chali wange wadda. Naye nga nawe nawo ngosinzeko wano. Nkulu okola ki? Kwa tuli bavubuka ate gwe wakona bakolimira. Work hard. Wo wasa level kwoli kwa wasizo omukazi. Omukazi gwolina ye level woli. Nkikulire. Omuntu agenda n'ali nnyo nkyangu nnyo okusanga omukazi agenda mu America yenga agenda Malaysia kusuubula. Omuntu w'omabaala ajja kwanira ebiwala ebibeera ku university ebijja bitamiira ebyo mabaala. Omuntu w'omwowina ajja kwana abakazi basuubula ndibota. Omuntu w'e Masaka ajja kwasa mukazi waawa. Omuntu nga DR.T.AMALE agendako mu game lako bagiggala n'agula ebintu mu supermarket. Chance nnyo akawala ebintu n'ojja ne bikayiikako. Ojja n'obikasitulirako. Kugenda kukabuuza ndi mulwana family. Nze njagala birungi era mbikolerera. Salinga sijje mbisi agankera n'ensaba Katonda n'enkola bavuma akalabe kalwala emsirimu biki n'otulira kuvuma sirimu. Bakuvuma. Nze abana ba Nuupu. Mbwe mamimyofu na lwala sirimu ne bawe mulamange nakijjo balowooza nti wowe muna nakijjo nganfa. Bwe mbanga ninga embizi ne bamwanga alinga ki kuba yanzaala. Songa biri bigambo bugambo tebikkoto. Biba bigambo ne byabannugu eva ku mutima gw'omuntu. Abantu bali bubi ne mu family yo. Okula akamotoka brother wa akuddako n'ayogera ekigambo. Nga buli akisirikidde. Ffe tetukola. Ako kakaba kanene. So kati omwavu ensagirabira waali. Kyovola wa Yakowa Museveni kuba yali mu taxi. Museveni amisaako emmotoka abiri. Wee. Katabuza. Ogwa musolo gwaffe. Nombuuza owa mmeka. Nokimanyi bantu bangi baliyo naye tebawa musolo. Omusolo oguwe baba nene abantu abali mu makampuni agenja. Bajja kukyawa kukyalo akijja kuvuma ebivumo kubanga yamanyi mbu bwagula sukali ne basalako 117. Awadde
bwagula amajani ne basalako nusu nkaaga alaba awadde tamanyi nti Uganda matabawa musolo. That's why we are poor. So twewola nnyo singa Uganda ewo omusolo ng'ensi endala kati banyigiriza ate balina mirimu abalina business ate banyigiriza ne banna Uganda bangi balebeeterawo awo. Go and make money. Gwe nkukkiriza ne boosiyaga ne bokola but be with money. Engeri gy'ozifunyemu yejjokulaga engeri gy'oziwangazaamu ne be with money. Abantu bonna abatuwemula baavu ku social media omuntu kimuluma okulanga omuntu kimuluma okulanga nvuga Benz ku myaka gino kubanga alaba yandibadde nange wendi mbuye bwalowooza ffena tujja gaggawala ffena tetuli kyekimu tetwenkana singa ffena tugaggawala abanavuga booda bavaawa n'aba neetikka emikugu banaavaawo odudde n'okunakuna ne mu famire mba obugagga butambula singa bwe nambeera omugagga ani anaalima ebijja. Kale in conclusion message yo kijowa ate abantu abagenda maaso n'okubanga ate baanika obuziina bw'Obuganda abwanike banaakoowa bajja kkoowa Obuganda tebujja kwavuwala Katikkiro mugagga Saudi avuma gwe Kamayiga ali ku kibooda kiriko ekifaananyi kya Suna Ben gwe Kamayiga Mayiga gwe abantu baleke baanika ate banaakola ki Kabaka mulwadde tumusabire tosanyukanga omuntu akoze atya ate ebyabutwa buli kimu butwa neyafudde mu famire mu Museveni yamuwadde obutwa buli kimu butwa banewe butwa kati kato owa government wafatte butwa basanyuka busanyusa so Yesu yagamba omwoyo wa Mukama ali kunze anfuseeko amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi lwaki yasooka n'ekyo omwavu tabuulika kigambo kirungi omuleeta ne munju ng'abadde abonaabona ku street kyaliiwo n'omusanga ng'olinayo amaka nanyinigo bagenda bweru nga buli kimu ekiri n'agalekawo n'adduka n'addayo ku street bw'osanga ng'omuntu gasoma naye ng'ali ku kkubo mulekeewo awo Katonda bwe yakola ki ojja mwesembereza kurepingira omwana amusiiga essiriimu Katonda yasinga okumanya levo y'abantu z'empisa zaabwe levo z'abantu z'empisa zaabwe n'obusobozi Katonda bw'abawadde kati awo era bafisikulire nnugwawo kalabe obumwa bwa myuka obutege kampigwe kafuupi nze sikulya n'otunuli atakulya nga ye gotalya nga n'okunaaba teyanaabye naye nga katakala kuba social media yajja buli muntu ayinedde buli muntu bonna basome yajja ate buli omu yayigayo buli omu yayigayo akagambo kasobola okuwandiika mu lulimi bonna lwawandiisa ate bonna basome yajja balinga kabuyonjo za primary but I respect omuntu atalina leero nga akola omuntu ng'anda batalina wadde na kyakulya eyo embeera tugiyiseemu naye nga akola he's striving willingly tomorrow he's hopeful because hope is confidence and expectation nkyalo ujja kuba bulungi oti si mwavu akyayiriba ne waliwo abakkiriza azadde abaana aba agenzeeko ebweru akomyeyo emizimu gimukubye egimu ali awo talina dde oyo kati abawaabula be bafuka ku mbalaza mukazi mukulu abaana bali abazanya n'asaba n'afuka emisana ttuku because takyafaayo ani amulaba oba ani akola ki he is hopeless he lacks confidence and expectation in life oyo muntu aba mufu kyobola bazono twagamba tubaaniza mu kitabo kya bizonto abafu n'abalamu nammwe abaafa nga mukyatambula ategeeza kya waliwo abafu n'abalamu n'abaafa nga bakyatambula abo bangi n'okusinga abali nga bakyatambula be baba batya omuntu kasita gwe wamu essuubi aba yafa naye nga ate akyatambula usanga abaana bali ku social media abasinga abantu bangi bali ku social balina bweru mu America nga yafiira eyo ng'ekyobugagga alina ssimu n'oluzungu bw'akomentinga okay abalabi baffe abalungi oyo omwami DR.T.AMALE tubeerangawo nnyo naye okubanga ate tubaako ensonga ezimu ez'omuwendo ate ze tuanalyzinga amanya nze Jonathan social media mwongere okubanga ate musubscribingira ddala tusimira ddala abantu bonna abatulaba mu nsi ez'enjawulo nga Dubai abe South Africa mbatumiddeko nnyo n'ab'omu America ne mu America twatuuse bannange mwongere okubanga ate musubscribinga mulikinga mu commentinga ate ng'era musharinga n'okusharinga nze Jonathan akumatako mina mpeera mweraba